إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبورغان بيبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وحفظكم المولى جل وعلا، وبارك الله فيكم. tukum yewnate barakallahu fikum no musomo gwafe ogukwata ganako ne jana ya Allah tabaraka wa taala silsilatu durusin hawla aljanna, encyclopedia ye misomo ejetolera ku jana ya Allah subhanahu wa taala. Irango rwaliro biidhnillah tabaraka wa taala tugenda kwatagana ne lecture yaffe eya namba 15, lecture yaffe eya namba 15 biidhnillah. Irango omutwe gwayo gugamba nti alladhina dakhalul janna qabla yawmil qiyamah, abayingira ejjana nga ekiyama tekinnayimirirawo, before kiyama. Naam, abayingira ejjana before kiyama, ekiyama nga tekinakola ki, nga tekinnayingirawo oba nga tekinnayimirirawo, nga Abaganda bwe bakiyita nti ekiyama. Amakulu olunaku lw'enkomerero. Barakallahu fikum. Naam, kakati abooluganda barakallahu fikum tugamba wabillahi tawfiq nti awwalu man dakhala aljanna min albashari huwa abul bashari Adam alayhi salatu wassalam. Yasookera ddala okuyingira ejjana mu bantu ye taata w'abantu oba abantu mwe bava nabbi waffe Adam sallallahu alayhi wasallama. wa barakallahu fikum. Anti Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti waqulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka aljanna. Era netugamba oba neŋŋamba nti wange Adamu uskun anta wa zawjuka aljanna, muyingire era mubeere gwe wennyini ne mukyala wo mu jjana. Okiwulidde bulungi? Mubeere mu jjana, mwenjoyinge ejjana, mulye munywe mwebake naki bwe bityo. Kakati agamba nti wakula minha ragadan haythu shi'tuma, mubeere nga mulya bye mwagadde. Okiwulidde bulungi? mulye nga bwe mwagadde mu jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala, okulya, okunywa, okwambala, okola kutya. Aya eri mu suratul Baqara. Allah agamba tabaraka wa ta'ala mu aya endala nti wa ya Adamu uskun anta wa zawjuka aljanna, era wange gwe Adam yingire ejjana gwe ne mukyala wo. Okiwulidde bulungi? mugibeeremu ejjana. Fakula min haythu shi'tuma, mubeere nga mulya mu bye mwagadde. Okiwulidde bulungi? Ate ne we mwagalidde mulye mwenjoyinge. You do enjoy. Okiwulidde bulungi? Kugamba mwenjoyinge ebyomujjana, ebyengera byomujjana nga bwe mwagala. Okiwulidde? nga bwe mwagala. Agamba nti wala taqraba hadhihi shajara, temugezaako kusemberera omuti ogwo okugukwata mbu mugulyako naki, fatakuna minadh-dhalimin, ate nga mujja kufundikira nga mubadde oba bwe munakikola mujja kufundikira nga muli mbalya z'amaanya. Okiwulidde bulungi? bwe munakikola
mujja kubalibwa nga muli mbalya z'amaanya eri mu suratul A'raf aya ya namba 19. kati aya ezo zombiriri zitulaga baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala nti owekitiibwa Allah tabarak wa ta'ala yalagira Adam abeere nga ayingira ejjana ne mukyala we Hawa okyolidde bayingira ejjana era kitegeeza nti baagiyingira era ne benjoyinga balyanga ku bibala by'omujjana bayambalanga ebyambalo by'omujjana wa hakadha barakallahu fikum naye omushikira gwava luddawa walakin wabula omushikira oba omutawaana Adam asa rabbahu yajemera oba yaseerera okyolidde bulungi n'atatuukiriza biragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala byamulagira okyolidde ebyaki ebyobutalya ku muti guli okyolidde bulungi guli allati nahahu Allahu anil akli minha ogwo Allah tabarak wa ta'ala gwe yamuziyizaako oba gwe yamugaana okubeera nti agulya gwe yamuziyiza gwe yamugaana okubeera nti agulya kati ye Adamu alayhi salatu wassalam ate n'abeera ng'akola ki n'abeera ng'agulya fa ahbatahu Allahu min aljanna ila dari shiqa Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yamussa okumujja mu jjana okyolidde bulungi n'amugjayo mu jjana n'amussa ku dduniya eno oba ku nsi eno okujjudde ebizibu ebitagambika ensi eriko okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala ensi eriko taabu okyolidde bulungi emitawaana egitagambika buli kimu kyonna oyitira mu kustragolinga okubeera nti okifuna so nga ebyomujjana Allah yagamba nti fiha ma tashtahihi al-anfus gwoyoya buyoya khalas ekigambo nga kyekola biiznillahi tabaraka wa ta'ala tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga agituwa wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan kakati Allah agamba nti walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azman Allah tabarak wa ta'ala agamba nti yakola endagaano oba yalaganyisa Adamu alayhi salatu wassalam Allah azza wa jalla yalaganyisa kitaffe Adamu alayhi salatu wassalam okyolidde bulungi mu kumulaganyisa okwo kwe yamulaganyisa kugamba bakola endagaano yamulaganyisa kyamulaganyisa tubitegeddeko waggulu awo barakallahu fikum kati oluvannyuma Adamu nasiya ne yeerabira endagaano eyo amakulu n'agivaako Allah agamba tabaraka wa ta'ala walam najid lahu azman okyolidde bulungi kwegamba teyanywera ku ndagaano gye yakola ne Allah subhanahu wa ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba Allah tabarak wa ta'ala yalagira bamalayika bavunnamire Adamu alayhi salatu wassalam fasajadu bamalayika ne bavunnama okyolidde bulungi oba ne bagonda illa iblisa okujjako iblis aba yajeema amakulu yagaana faqulna ya Adam Allah tabarak wa ta'ala agamba nti neŋŋamba oba ne mugamba nti ya Adam owange Adam inna hadha aduwwun laka mazima ddala oyo ani ibulisu aduwwun laka mulabewo walizawujika ne mukyalawo amakulu mwembiriri oyo mulabe wammwe okiwulidde bulungi oyo mulabe wammwe n'olwekyo fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa tagezaako okubajja mu jjana okiwulidde bulungi n'abalabankanya n'abajja mu jjana ya Allah tabarak wa ta'ala mwe muli nti kugamba ebintu byonna mubifunira ku mukeeka tewali kubonaabona tewali kutawaana tewali kulafuubana tewali kustrugglinga kufuna ekintu kyonna kye mwagadde buli kimu kyonna mukifunira ku mukeeka okiwulidde bulungi kati tabajja mu jjana eyo fatashqa ne mubeera nga mujeema ne mubeera nga mwonooneka ne mubeera nga mudda ku dduniya oba ne mubeera nga kwegamba muva mu bulamu obw'okumukeeka muva mu bulamu obuwangu ate ne mugenda mu bulamu obw'okustrugglinga obulamu obw'okutawaana naki kakati Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti inna laka alla tajua fiha wala ta'ra kimanye nti ene jjana gy'olimu ne mukyalawo temugenda kubuulira nnyonta yonna wadde enjala yonna okiwulidde bulungi tebiriiyo ebyo n'akamu n'akeddagala wadde okuyita obwereere
wadde okuyita obwerere ebyambalo weebiri mwambazibwa ate mwambala mu byamujjana ebyokulya weebiri mulya munywa tewali mutawaana gwonna okiwulidde bulungi kati Allah amugamba nti wa annaka la tadhma'u fiha wala tadha mujjana eyo temugenda kuwuliramu nnyonta yonna wadde n'akamu n'akeddagala wadde okwokebwa omusana amakulu ebyomujjana byonna bya mirembe myereere temuli bulumi n'akamu n'akeddagala kati owekitiibwa Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti fawaswasa ilayhi shaytaanu sitaani neemulabankanya qaala ng'egamba etya ya adamu owange adamu hal adulluka ala shajarati lkhuldi wa mulkin la yabla awange nkulagirire omuti okiwulidde bulungi njagala nkulagirire omuti Allah nga bw'onaagulyako omuti ogwo ogenda kuwangaala ebbanga lyonna lubeerera na lubeerera okiwulidde bulungi ate n'obufuzi bw'olina oba n'obufuzi ogenda tebujja kubeera nti buggwaawo n'akamu n'akeddagala obufuzi bwo naki kugamba tugenda ku Allahu akbar kakati okukakana nga sitaani emumezze nga sitaani emuseerezza okiwulidde fa akala minha okiwulidde Allah agamba subhanahu wa ta'ala ne balya omuti ogwo oba ne balya ku muti ogwo okiwulidde kati Allah agamba nti fabatat lahuma sawatuhuma okukakana ng'obwerere bwabwe bombiriri bubeeyolekedde okiwulidde bulungi kwegamba buli omu asobola okulaba obwa munne engoye zaasirira ne zigwa amakulu engoye zibabadde bambadde bazzeeyo ate okuyita obukunya subhanallah okiwulidde bulungi kakati Allah agamba tabaraka wa ta'ala nti watafika yakhsifani alayhima min waraqil janna ne baba nga akati basitwagolinga busitwagolinzi okubeera nti babika obwerere bwabwe naki bafuna bikoola bya miti gya mujjana okiwulire ne beesuulirako kugamba batawaana kati okubika obwerere bwabwe wa asa adamu rabbahu faghawa adamu n'abeera nga kwegamba mu kubeera nti yali omuti ogwo yajeemera omulezi we ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kwegamba yasobya omulezi we ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kati n'abeera nga yabula nankale mu mbeera efaanaganako bwetyo naye oluvannyuma lw'ekyo Allah agamba tabaraka wa ta'ala olw'okuba ono nabbi we nti thumma jitabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala ikhtarahu yamulonda Allah azza wa jalla jukira nti bali nankali grupu nankali bali sitaani mweri naki kakati Allah tabaraka wa ta'ala nalondamu Adam nabeera nga yenenyewa Allah subhanahu wa ta'ala namwenenyeza wakiwulidde oluvannyuma n'aluŋŋama n'okuluŋŋama Allah subhanahu wa ta'ala n'amuluŋŋamya qaala agamba nti ihbita minha jami'an Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti muve mu jjana mwenna okiwulidde bulungi ba'dukum li ba'din aduwwun abamu mmwe mugenda kubeera balabe baabalala amakulu era mukiraba mu duniya bwe tuti bwe twafuuka okiwulidde bulungi tuli balabe n'abalabe wakati waffe ne sitaani eyakolimirwa okiwulidde bulungi ne sitaani eyakolimirwa tusaba Allah subhanahu wa ta'ala agitutaase ezo aya ziri mu suratu Taha okuva ku 15 paka ku 10:15 paka ku 10:23 aya ezo zitulaga bulungi nnyo nti nabbi waffe Adamu alayhi salatu wassalamu yayingira ejjana naye nga mu kuyingirako ejjana qabla yaumil qiyama ekiyama kyali tekinnayimirirawo nga nawe era bw'oyinza okikakasa obulungi ennyo ekyo n'olwekyo yayingira ejjana nabbi waffe Adamu alayhi salatu wassalamu era yasooka okuyingira ejjana barakallahu fikum ne mukyala we Hawa وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة نبي وفي صلى الله عليه وسلم يلبي الجنة يا الله تبارك وتعالى ففي صحيح البخاري عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث يا عمران بن حسين أقامبا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم انت النبي أقامبا انت اطلعت في الجنة نلبي مجنة وشوري بلونجي نلبي مجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء نيندا بانغا بسينغو بونجي مبننينيو وباباجي بدمو الفقراء باني أبافو وشوري بلونجي كده كذا تقولوا أبايي جل الجنة وشوري واطلعت في النار
ate nendaba ne muliro faraaitu akthara ahliha annisa nendaba nga basinga obungi mu muliro nga be bakyala. wano tulina tanbihi barakallahu fikum tanbihi eri bamama baffe abakkiriza eri bannyinaffe abakkiriza eri bakyala baffe abakkiriza eri bawala baffe abakkiriza eri bannyinaffe abakkiriza. Okiwulidde bulungi nti nakano obujulizi nga buno tebubamalaamu maanyi mugambe nti ffe abakyala twatondebwa muliro naki wabula abakyala be basinga okuseerera. Okiwulidde bulungi ekyo mukitegeere bulungi. Kakati gwe mwennyinaffe omukkiriza maama waffe omukkiriza muwala waffe omukkiriza kwegamba toggwamu maanyi n'akamu n'akeddagala gwe yongera kunywerera ku bukkiriza abo biidhinillah gwe tojja kubeera mbano. Okiwulidde gw'ojja kubeera mu batono kale abanaabeera mu jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Okiwulidde bulungi gwe tojja kubeera mu bano abanaabeera mu muliro kasita onaanywerera ku tawhid kasita onaanywerera ku sunna kasita onaanywerera ku busiraamu kye bugamba. Okiwulidde bulungi gwe yongera kulwanyisa mwoyo gwo biidhinillah tojja kubeera mu bano. Okiwulidde kati n'olwekyo obujulizi nga buno bwebujja kubanga obujulizi bujjira nnyo ku bakyala mu mbeera ezifaanaganako bwe ziti kati toggwamu maanyi wabula yongera kulongoosa. Gwe manya bumanya nsonga ki bali ezibayingiza omuliro oba ezibafuula nti bebasinga okubeera mu muliro kati gwe byewale biidhinillahi tabaraka wa taala ojja kwesanga ng'oli mubawanguzi biidhinillahi tabaraka wa taala. wa barakallahu fikum. Naam agamba nti wa min alladhina yadkhuluna aljanna qabla yawmi alqiyama ashuhada era ne mubayingira ejjana before ekiyama ashuhada be bafiira mu ntalo z'eddiini be bafiira mu jihad. Okiwulidde bashuhada jamu shahidin. Okiwulidde bulungi shuhada be bangi shahidu y'omu. Fafi sahih muslim munakadi mu kitabo kya muslim mulimu hadithi ngeva ku Masruq ng'agamba atya agamba nti sa'alna abdallahi ibn mas'udin radiyallahu anhum jami'an bonna Allah subhanahu wa ta'ala basiime. Okiwulidde agamba nti twabuuza Abdullah ibn Mas'ud ono amanyiddwa bulungi Abdullah ibn Mas'ud y'omu kuba al-abadila al-arba'a ba Abdallah bameka abana Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar wa Abdullah ibn Amr radiyallahu anhum wa radiyallahu ani sahabati ajma'in. Kati Masruq agamba nti twabuuza Abdullah ibn Mas'ud an hadhihi al-aya ku ayeno egamba etya wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan temusubira temulowooza nti abattiddwa mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala mbu babeera bafu bal ahya wabula babeera balamu inda rabbihim yurzaqun nga bali ewa Allah subhanahu wa ta'ala bali mu kugabirirwa. Aya esangibwa mu suratu Ali Imran rakamu yayo 169 chekumi mu nkaga mwenda. Barakallahu fikum. Naam kati aya eyo twagala tujijjemu obujulizi biidhinillahi tabaraka wa ta'ala obulaga nankali bashuhada nti bayingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala era ogirabye bulungi nnyo. Barakallahu fikum. Kakati Masruq bwe yabuuza ibn Mas'ud bwe babuuza ibn Mas'ud ku aya eyo okiwulidde nga tebagitegeera bulungi qaala ibn Mas'ud yagamba nti inna qad sa'alna an dhalik ekyo twakibuuza. Okiwulidde bulungi ekyo twakibuuza amakulu babuuza omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam faqaala n'agamba nti arwahuhum fi ajwafi tayrin khudur. Okiwulidde bulungi kwegamba emyoyo gy'abana abakkiriza bano okiwulidde bulungi bano bashuhada abattiddwa mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala mu jihad fi sabilillah emyoyo gyabwe fi ajwafi tayrin khudur Allah tabaraka wa ta'ala agiteeka mu binyonyi ebya kiragala. Okiwulidde bulungi mu binyonyi nga bya kiragala. Amakulu kwegamba abamanyi batulaga nti agikwata n'agiteekera ddala mu binyonyi oba abalala ne bagamba nti kwegamba agikola ashkalan. Okiwulidde bulungi kwegamba agishapinga ne gibeera nga giri mu shape ya binyonyi. Okiwulidde bulungi naye ng'ebinyonyi ebyo laha qanadiru mu'allaqa bil arshi nga birina kwegamba we bibeera
ku arushi ya Allah tabaraka wa taala. Kanadiru eno kanadiru kugamba kanadiru jamu kindil kugamba kindil ate kindilu kitegeeza ki abamanyi babeeranga bakivunula bano bannalugha babeera balaga nti kugamba kibeeranga ebikopo nga bolaba ebikopo ng'ebyo naye nga munda mulimu kugamba munda mulimu zait okiwulidde bulungi zait oyo nga bamugiranga ayaka nanaki kugamba nga producinga light ennungi ennyo okiwulidde bulungi kakati almuhimu nti nga bolaba akati wano ebisu by'ebinyonyi okiwulidde bulungi kakati bino bibeera ne kugamba manaziluhum okiwulidde bulungi ebisulo byabyo okiwulidde muallaka bil arush kugamba nga biri eringa nga ku arushi ya kugamba bitimbiddwa oba bikwasiddwa ku arushi ya Allah tabaraka wa taala. Kakati agamba nti tasrahu min aljanna haythu sha'at nga bitambulira okiwulidde bulungi kugamba tasrahu yani tasiru wa tatanawalu okiwulidde bulungi kwegamba bitambulira bigenda biyingira ejjana nga bwe byagala okiwulidde bulungi ate birya byonna bye byagala mu jjana okiwulidde ya Allah tabaraka wa taala. Kakati agamba nti thumma ta'wa ila tilka alqanadil oluvannyuma ne bibeeranga kwegamba bidda mu byandi kale katugambe nti oba ebisu byabyo oba ebisulo byabyo kwegamba gye bibeera okiwulidde bulungi kakati kugamba bibeera bwe bityo mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo kugamba mu mbeera ez'enjawulo oba emirundi barakallahu fikum emirundi so si mulundi gumu wabula bwe bityo bwe bigira bwe biti ne bijja mu binakani byabo bwe bigira ne bibuuka ne bigenda ne biyingira ejjana ne byetoololera omwo ne bibojja ku nankani ne bibojja ku matugunda ne birya ku bye byagala ne binywa ku bye byagala okiwulidde bulungi ate ne bikomawo mu binakani byabyo bwe bityo kakati fattala ilayhim rabbuhum ittila'atan omulezi waabyo owekitiibwa Allah tabaraka wa taala n'abeeranga abitunuulira okiwulidde bulungi n'abeeranga abitunuulira nga bwe bityo bikola Allah tabaraka omubaka okugamba sallallahu alaihi wasallam nti ittila'atan kwegamba olutunuulira ekyo kwegamba kiraga nti kwegamba nti laisa min jinsi ittila'ina ala al-ashya kwegamba embeera y'okutunuulira okwo ate kwegamba si ye yaffe ng'akati bwe tutunuulira ebintu okiwulidde bulungi wabula kutunuulira ng'ayagala kubongera owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala min fadlihi okiwulidde mu bulungi bwe owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ne mu kugabirira kwe amakulu ebyengera mu bufunze ebyengera okiwulidde bulungi kakati oluvannyuma lw'okubatunuulira nga bali mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo faqaala agamba nti hal tashtahuna shay'an Allah tabaraka wa ta'ala yababuuza nti abange mulina kye mwetaaga ekirala okiwulidde qaalu ne bagamba baani bashuhada emyoyo gyabwe nga giri mu binyonyi biri okiwulidde bulungi kakati nga bagamba batya baddamu bo batya nga Allah babuuziza tabaraka wa ta'ala nti abayi mulina kye mwetaaga ekirala okiwulidde bulungi mulina kye mwetaaga kyonna bagenda gamba batya bagamba nti ayu shay'in ate kiki kyonna okiwulidde nashtahi okiwulidde bulungi ate kiki kye twandiyagadde wa nahnu nasrahu min aljannati haythu nasha nga tutambulira mu jjana twetolola mu jjana kwega tugiyingira nga bwe twagala tulya bye tulya tukola tutya kwegamba twenjoyinga okiwulidde ate twandiyagadde ki okiwulidde bulungi kakati agamba nti fafa'ala bihim 3 marratin Allah tabaraka wa ta'ala nabaleka okiwulidde ne babeeranga babeera bo bateera n'ababuuza emirundi 3 nabbi bwatugamba sallallahu alaihi wasallama okiwulidde bulungi kakati nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama nti falamma ra'aw annahum lam yutraku min an yas'alu okiwulidde bulungi bwe baamala okulaba nti tebajja kulekebwa okutuusa nga babuuzizza قالوا نبغامبا يا رب مكما وفي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى نبسب الله تبارك وتعالى انت أيو ملزي وفي مكما وفي twagala kuzaamu myoyo gyaffe mu mibiri gyaffe
okiwulidde bulungi mu mibiri gyaffe ai al awwaliya emibiri gyaffe giri egyakulembera hatta nuqtala fi sabilillah tusobole okubeera nti tuttibwa mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala oba hatta nuqtala fi sabilika kikiri mu hadisi tubeere nga tuttibwa mu kkubo lyo marratan ukhra omulundi omulala lwaki olw'ebyo ebirungi n'ebiyitirivu n'amatiribona n'okwesiima n'okuwangula kwe balabye okiwulidde bulungi n'obulungi obuli mu kuttibwa mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala mu jihadun fi sabilillah okiwulidde kati agamba nabbi sallallahu alaihi wasallama nti falamma raa an laysa lahum haja turiku Allah tabaraka wa taala bw'amala okubalaba nti bwe batyo bafaananye tebalina nnyo bwetaavu buli awo bwanjawulo n'abaleka ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala wa barakallahu fikum naam kakati waman mata warida alayhi maq'aduhu min aljanna oba kale nga tetunnatuukaawo biidhnillahi tabaraka wa taala barakallahu fikum nti twagala tulabe wano oba twongere okukatiriza nti kwegamba bashuhada bayingira ejjana ya Allah subhanahu wa taala nga bwe baagala ne beetoololera muli onera ati nti kwegamba Allah tabaraka wa taala emyoyo gyabwe abeera agitadde mu binyonyi okiwulidde naye nga bayingira mu jjana nga bwe bakola ki nga bwe baagala ne benjoyinga okiwulidde bulungi naam n'olwekyo baddwa Allah subhanahu wa taala barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wa kathara Allah min amsalikum bashuhada embeera yaabwe bwetyo bwefaanana olwo bulungi obuli mu kufiira mu kkubo lya Allah subhanahu wa taala wa barakallahu fikum naam kakati waman mata n'omuntu yenna afa urida alayhi maq'aduhu min aljanna wannar bilghadati wal ashiyi alagibwa obudde obwe alagibwa ekifo kye mu jjana ya Allah tabaraka wa taala oba mu muliro gwa Allah tabaraka wa taala ekyo nga kibaawo buli budde obw'okumakya n'obudde obw'akawungeezi oba n'obudde obw'olweggulo wa barakallahu fikum naam kakati munakali mu sahih muslim mulimu hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ngagamba nti ombaka yagamba sallallahu alayhi wasallama nti inna ahadakum mazimo mumumwe idha mata bwafa urida alayhi maq'aduhu bilghadati wal ashiyi alagibwa ekifo kye buli budde obw'okumakya n'obudde obwaddi n'obudde obw'akawungeezi oba n'obudde obw'olweggulo agamba nti in kana min ahli aljanna famin ahli aljanna bwaberanga wa mujjana agenda kubeera mu ba mujjana okiwulidde mu bantu ba mujjana wa in kana min ahli an-nari ate bwaberanga wa bantu ba muliro famin ahli an-nari era agenda kubeera mu bantu ba muliro yuqalu kigambibwa oba agenda gambibwa oba abeera agambibwa hadha maq'aduka kino kyekifo kyo okiwulidde bulungi oba ekyo kyekifo kyo hatta yab'athaka Allahu ilayhi yawma alqiyama paka Allah tabaraka wa taala lwanakuzuukiza okiwulidde bulungi akuyingize oba akutwale mu kifo ekyo yawma alqiyama kunaku lwanankali lw'ekiyama wa barakallahu fikum amakulu nti ow'omujjana agenda kubeera nga agambibwa bw'atyo n'ow'omuliro agenda kubeera nga agambibwa bw'atyo barakallahu fikum hadithi zifaanaganako bwe zityo tuziyiseeko nga tusoma omuliro gwa Allah subhanahu wa taala tuziyiseeko mu misomo gyaffe gikulembedde mu misomo gy'ejjana biidhnillahi tabaraka wa taala n'olwekyo omusomo gwaffe ogwaleero gubadde gukwataganako ne alladhina yadkhuluna aljanna qabla yawmi alqiyama abagenda okuyingira ejjana ya Allah tabaraka wa taala oba bayingira ejjana ya Allah azza wa jalla so nga ate ekiyama tekinnayimirirawo barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wa kathara Allah min amsalikum olwaliro katukomaawo biidhnillahi tabaraka wa taala wetujja okutandikira omulundi gwaffe ogunaddako biidhnihi tabaraka wa taala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa as'ada Allahu awqatakum bikulli khairin wa hayyakumullah wa bayyakum wa ja'ala al-jannata mathwana wa mathwakum banange ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala byonna betujisoma ko tujegomba tusaba Allah subhanahu wa ta'ala aberenga ajituwa owekitiibwa Allah azza wa jalla tuleme kusalirwa busalirwa bikomaawo wabula tuberenga tusalirwa ate owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bituwe tubiyingiremu tubibeeremu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tubituukeko tubirabe
n'amaaso gaffe ebyalinga bitunnyonnyola bitusomesebwa ku duniya tubeere nga tubifuna ya rabbi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa akkirize. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.